Thank you very much, His Excellency Field Marshal Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata. So, Mr. Chairman of the Electoral Commission and our Chairman of the Mighty Party, the Common Man's Party, and the entire team, the entire First 11. With the interest of time, I will not mention one by one, but I recognize your presence. This is General Gilwa Moses, the Substantive Secretary General of the Common Man's Party. I want to appreciate and thank the words of our President, and I want to assure you, Mr. President, that you have our support, 100% full support from the Eastern Uganda. So delegation every Eastern Uganda, some stuke ku mubira ku bantu from wherever you are. Luno lutalo lwenyini emundu egenda kuseka ebyomuzanyo. Sometime back in 2023, I made a declaration that we have formed an Eastern Revolutionary Platform. But I said that I will never be led by a civilian. I said that I will never be led by a civilian. Okay? I made that statement in 2023, basing on the fact that I served many civilian leaders who lacks capacity, who lacks experience to lead any revolution. Therefore, I took a decision together with our colleagues from Eastern Uganda to work with the Field Marshal Munyagwa Mubaraka. This man you are seeing here is not a civilian. He's not. And I'm very sure you know it very well. As a Secretary General, I want to emphasize on two issues. One, who is a common man in the body politic of Uganda? Who is a common man? The common man is a younger border rider, whenever he is, whether in Mbale, whether in Gulu, whether in Mbara, who risks death on potholed roads of General Kaguta Museveni daily, but cannot afford an element. That is a common man we have come to represent, and that is a common man we have come to rescue. Two, the common man we want to rescue, it is the single mother who is in Chirudu, who is in Kamuli, who is in Kawempe, who works 12 hours a day and still sleep hungry. Just imagine someone who works for sawa 12 nena maliza ngera asuze eki nga asuze njala. That is the common man we are talking about. We are talking about a graduate who is in Arua, who is in Kampala, who is in diaspora but is a Ugandan, who scores a first-class degree or whatever, but now begs for airtime and connections. That is the common man we are talking about. We are talking about a farmer who is in Kamuli, who is in Kayunga, who is in Gomba, whose land is grabbed by the elite regime, by the regime elites. You know those
elites who are possessing a lot of money and they are moving around grabbing common man's land. Why? The fertilizers prices skyrocket. Just imagine a farmer in Busoga who is grappling with the sugar cane, but the price of fertilizers are high. He cannot manage. That is the common man we are claiming to rescue. We are looking at a teacher who is in Mityana or anywhere, earning peanuts, yet shaping the minds of our next generation. That is the common man we are talking about. Therefore, we are here for the common man. That is the common man. Kankade muko mu Luganda kubanga kateekwa okutuuka ku bantu baffe ba common man. Omuntu wa bulijjo gwe twogerako bassebo ne bannyawo gwe tuzze okukiikirira ye muvuzi wa bodaboda ali mu disitulikiti ez'enjawulo mu Uganda ng'awukeera ku makya n'avuga bodaboda ye mu nguudo zemumanyi obulungi endwadde nga tasobola wadde okugula element olw'emisoso egy'enjawulo. Yo gwe tuzze okukiikirira. Tuzze okukola ku maama bamuzaalamu omu babiri ne basuula awo akola essaawa 12 naye n'amaliriza nga ate asuza enjala. Oyo gwe tuzze okurescuinga bassebo ne bannyamu. Tuzze okuyimirira ku lw'oyo omuvubuka omuwala oba omulenzi eyafuna diguri esookera ddala ey'omuntu omugezi naye nga diguri eyo temuyambye. bwe twogerera wano ali mu mbeera za mpaayo 1000 mpaayo 1,000 simanyi kiddako. Twogera ku mulimi ali eyo mu byalo, omulimi w'e Kamuli, omulimi w'e Mityana, omulimi w'e Kiboga ow'Emmwanyi abonaabona n'okulima, naye nga abakungu ba gavumenti kye bakola ekyamaanyi ennyo kubba ttaka lye na kumufunza na kumugobawo. Abo be tuzze okulwanirira. Nga maliriza, waliwo akantu ke njagala okwemphasizinga. What makes CMP different from other parties? We are totally different from other parties. Other parties, you know it very well, they are capitalists. Abantu bagagga nnyo, abantu bavuga zimasiini ez'amaanyi, abantu bakoze buli kintu kyonna, ffe byaffe birala. We stand for the following. We are different because of the following. We are a platform to serve. We are a platform of service. You know, olusaniya lwe mulaba. Buli muntu aliirako kino kyekitwawula ku balala. Bukyanga Uganda ebeerawo bassebo ne bannyabo. This is the most meaningful political symbol. Tebeerangawo mu byobufuzi bya Uganda. Tebakulimba. Ani atalwanirira lusowaani luno? Kabeje ne Yoweri Kaguta Museveni gwe mulaba ng'omukufu era ekimulemeza mu power kufuga lusaniya luno okubanga yalyako yekka. Banafu abaddewo mu kisaayi ky'ebyobufuzi nabo lusaniya baalufunza. Empiki bagireka wano bwe bati. Waliwo banafu abali eyo tebamanyi oba banafu ba fulaga, tebamanyi oba kyekinaddako lusaniya. N'olw'ensonga eyo, this is the most meaningful political symbol tabangawo mu byobufuzi bya Uganda ebaddewo olwaleero. Ekyo njagala mukitegeere bulungi. So we are here not to attack any other political actor, but we are here to represent the clear picture of Ugandans. Bassebo ne bannyabo, obudde butono nnyo, ebyokwogera tutandika butandisi kubanga leero tukubye emanduso, naye emundu egenda kuseka. Emundu egenda kola ki? Ebusoga twasalawo dda twetaaga ekibiina kyetulinamu eddoboozi. Mu Eastern twasalawo dda okwesonyiwa ebibiina ebirala byonna byetutalinaamu ddoboozi kubanga eyo region ebadde marginalized for a long time.
Secretary General yakoma okubeera mu Eastern bali bamuyita Luuliza Kirunda myaka gya 6 eri. Substantive Secretary azemu okulabika ye General Bigirwa Moses after almost 70 years. N'olw'ensonga eyo tugeze kuba mundu. So Mr. President, sibuguwa bunywere nze Secretary General omanyi bulungi nnyo ndi musajja muyiribi tugenda kuyiriba na buli muyaye yena nagezako okutwenganga okuva ku General Museveni paka kwasembayo wansi tujja kutoba nammwe wadayamu. Atwala omukisa guno okuyita omukuba senior comrade Deputy President from Western Uganda ajate atuwemu ekirungo ekirala eky'olulimi. Kanso Tugumi tumwine.